yakubona abona ukunyi yenga ne katino bichi hayi bino bichi yasenene jonna bajijjakone batandika okujifumbisa obufumbisi yenga babi nensanga omuntu ye ndabambi kugamba ngagezaako okubanga agira bwekiki bawo bangamba oyinjiro simba ozunga buzunzu wano tobeerawo yadde n'akamu kuzunga buzungu totebenkerawo wano abangisa bakukosereza okugenda naye otambula butambuzi tonywerera wano naye nga mwebali wano munange yenkola aye kati nkola eki olingiza ewantu wakera n'ozimba ng'olinga ng'omubbi kubanga n'abantu bennyini abapangisa balinga bamafiya bakutayiza bw'otaba sitede toyinza kukwasako n'omu kifudagako mu kisana akamunza kusanga wano mupangisa nga bwe mba ndayiza noga nti ajja noga nti omasanga wano kakati ne mundabe bannange mundabe ninga atazimba mundabe enzija genzijemu abantu wange gwe nazimba n'abantu bange bennyini benziza okubanja kati laba balinga abantegedde tabanga sagala yabagambye kuba nadde ngenda mu kanisa nagambye sagala ngenda kujja manje nga maliriza okuva mu kanisa kati nabiraga ate ndaba wonna wagali kati balinga abantegedde sagala layika abakubidde n'abategeeza ensooka dabika ngenda kule laba laba engato empya kati ano naye nyina ayinza okunga muvubuka wano tutalina sente zange laba yaguze ne pizza kajoba waguza piki kajo mama kati uno mwana likazimbe n'okuzimba kati okusobola kujuzi na nyamba na buyambi omwana buli kyongwe obutansasula nkanyamukubira simu kajoba kiki kajoba nga tansasula yaguza mama nyabo omukata gwenyikanako yadde kiragira ddala nti mpya ttuku kajoba waguze piki n'otaŋŋamba ono omwana abikazimbira enju z'abapangisa kati nga talina buzibu n'akamu kajoba dekwabako accident talina kyaba ebimutangira byonna afuna kuba bazimba laba babakwata mbu tebabirina yakirina kajoba yaguze piki omwana yazimbe kansembereku ono ye sigenda mukera sigenda musembera kolaga engatto mpya buli kimu kipya laba waya yonna bateekako ewaya nezijula sikaati amasuuka byonna bipya nembaga bakola kandi wano bannaye kugamba banne wano kale abantu baneesimiseri bagamba nti sulaiti wazimba emizigo naye tiginyambiddeeko ddala n'akamu bazibaga katonda mukulu kona bunakwere tibakimanyira kikimanya nti abapangisa negoba bwegobi nabo kinve bakumukolo nga nyambala ekanzu yange egoba abapangisa emisinde kati ntandikire wa webuuza atandikire wa njuze nyingi okaka kinve wamu tabukiika kuno kwaluddawa olya n'emmere ono omwana kaleese emmere balina gafumba wala omuntu yalizimbe nalaba okubanja bakuli okuzibu kuba oyinza okudonoloze naye okubanja mutuufu nolaba bakuli okuzibu kazi wamuno tafumbira ddala abaleeta atumya butumya mmere ku KFC ne baleeta nalya mitwalo 5 langi naye mugambe nti sasula oli okolaba embiriko wano sookeddewa oli otya yetuli ani yaguze emmotoka eno okuuma wano olina n'emmotoka osiriwazange buliwanza okubanja munsiriwaza busiriwaza okolagana n'abapangisa munfuluingire ddala wano ate bwabapangisa ebeetera omusirikale wange omanya kati ofudde ebwavu kubanga enyininyini bamugamba bwe kajja tugambe nja kuleeta omusirikale wange wakasaali bwaggo baŋŋambye naawe oli wano okwana bukwanja
namba kyono namba nya ye Ssebwato namba nya ye Ssebwato sebo namba nya sebo mukulu muzayi Ssebwato namba nya mukulu muzayi Ssebwato ali mukubuuza mbe simuyereta manya kyakwana aweereza sente aweereza sente aweereza muntu sente amugambye nkwagala nyayogera ku simu akwana nokwana baddange ezino baddange engene bwemuvaamu omuntu ne balwawo okugiddamu abaana bakwanira Mwami Ssebwato mwe musindikane ku kasente ne musindikira n'abantu badde wano nzikirizibwa okutula katebeko badde wano nekuwulira ng'oli ku kasimu olanya bweyagalidde ku bulabe bwa Museveni guno kubwobate ng'okwana mwana wani yotya ng'essimu zivuddewa mwe muli muno mumuli emweyagala mbulidde oli mumusubiza omusindikira n'akasente olina sente mbadde mugamba kumuweereza akatwalire mukadde mulwadde naffe abazimba eno embeera si nnungi kale katonda kaweereza maama akuzaalira omukyala akasente wandibadde okakumaakuma mpola mpola nosooka notereza wosula ng'omuntu omugunjufu omugunjufu sooka otereze wosula oluvannyuma oweereze egundi kakati nkubanja emyezi ena mbadde nga sikuyisabye emabega kweno okimanyi badde nga nsasula bulungiranirwe ogyeko gino emyezi gye batisibyemu emyezi ena bikalubyemuko naye nga mbadde nga nsasula bulungi kati gwobadde ogamba otya mukama wange Ssebo taata wange omulungi Ssebo mukulu eyazimba Ssebo mbadde mbuuza Ssebo taata mukulu munnange Ssebo wekitiibwa taata Kamalabyonna wa Buganda Ssebo mulwanya muli taata Ssebo tugenda ku Ssebo sente zifuna ddi Ssebo Kamalabyonna Ssebo oyagala kuyita mayega olyoka omanye nti nno sente zange nzaagala Ssebo ebitiibwa byonna bitwale mbikuwadde gwe mulwanya muli gwe muliika Katikkiro kale gwe mayiga Ssebo mutukulu taata mayiga Ssebo wati ebitiibwa byonna obyagala kati bikusinga ofafagane nabyo kale ompadde sente zange emyezi ena zino enju osooka n'otulamu n'obolebwera kati lwakuba bapangisa kati obuzibu bwe mulina webakanga ebbaati nalikuteerawo n'osirikira tunula ku bbaati waggulu lowoozaamu kugana bala amabaati 224 bwe kubaako agannyoko olwo olyoka omanye nti nooki nti nteeka okusasula oba nedda ekyo kyekikuyambanga kati nze nkubuulira ekintu ffe kwe twayita okubeera okuzimba enju ezaffe tuula bulungi nnyo webaka kyabugazi tunula amabaati gatandika ogabala 1, 2, 3, 4, 5, 6 ogaguse 8, 9, 10 bw'olabanga nga tukulirya nnyoko kene osasule yazimba enju naye gwe ne mudde okutumanyira obumanyizi mugenda kuntamya omulimu guno enju nzibawe nze nteekemu ebiyumba by'embizi ngenda kulundiramu embizi kati kino kyekiddako tewali kirala naffe bujja kutya oba oli awo nga tuwonye okupangisa okutulangira ennyumba n'okumbazisa amabaati omusajja mukulu ngudde eno mabega yonna nga nkusasula bulungi embeera egaanye kuva January tetukola embeera tesobola kugaana nga omupangisa akwana kati awo obuzibu bwe buli awo embeera nsobola kutegeera nti embeera egaanye ekyo kiwulikiza kyabuntu kitegeeka naye omupangisa weba kutegeeza nti nno akyusa abakyala olwaleero nansikombi najja enkya namujumbi enkya nabadde enabunya nono katola sikusaze ng'omugamba mbuno olagirira wa boda sikusaze ng'olagirira wa boda ng'owa boda omugamba nti nno simanyi mpuwa boda mulagirire kati njagala nkubaliremo sabera nkuyigiriza okubala pangisa abatalina amagezi sabera nkuyigiriza okubala wano bwe mba nga mpeereza omuntu 15 ze mba nkwata nkuwe pera nkuyigiriza okubala wano byenzi nkubanja nti emyezi egyo gyonna gyonna kubala kwe kuba sudde ddalu wano kakati omwezi gulimu ennaku 30 ennaku 31 buli lunaku oleeta omukazi alinya boda ya mutwalo ngajja alinya boda ya mutwalo ngajja ngaddeyo n'alinya boda ya mutwalo olunaku lwamaze omulya katugalira kankekereze emitwalo 2 ekyo sijja emitwalo 4 emitwalo
Satu mekao bara bulungi 3-0 bana baka ziba sente meka emitwala ina mirundi asatu emirundi asatu akakadde kamu mwe emitwala abiri sente zembadde zosanze simu njogerako bwe mba ngambye kusindikira sente ntera omwezi oluusi omutwalo gumu oluusi gumu bbiri nezijjayo sisobola kukwata mutwalo gumu mu manja emyezi ena badde njagala nkuŋŋanyira omwaka sente ko LANDLORD nkakuoleme kwogera ebigambo bingi nange saayagala kubeera mupangisa Ssebwato osobola okukyenkyanga naawe enju zino zikoze zireese nendagawa nendagawa mutaata wawe omulungi taata nendagawa nendagawa olwo abaana bange nabo ne bafa bajja kujja bazikusoloozeemu otaabe namagezi naye mutabani wena bitentogera na LANDLORD nkyekogera n'ovaako newerabira nti oli muntu atudde nze nva ku mukolo nze nva ku mukolo nva ku mukolo nekanzu neŋamba mpitire wano mbabangi kati olinawo sente mmeka kikumeka ze kubanja buli mwezi osasula sente buli mwezi kati nkwanja emyezi ena kati oli mukumpako sente mmeka ezo Bade inebili chunga tenga zisingende okumpisa mu kaseera kana ka karantini ke tulimu. Mbeera bwe nateera. Kwana bwe oyagala bw'okwana bwe oyagala. Kati ku magezi go owuliranga nsobola okukwata emitwalo egyo ebiri n'ekitundu. Ku sente zonna zonna ze nkubanja okujjako abavubuka okubanga mutumanyira bumanyizi kati. Wakati mwe mundaba ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa naye taata. Zino enju ze nagizizimba. Yonna embeera gy'ondabiramu oba ondaba ng'omusiru. Jukira ono omusiru gw'otunuulidde yazimba enju mw'osula. Mwokubira omukka nolwanika amagulu ku bisenge noweta wenna nobempi tosinika mannyo nga nkutegeeza ensonga munju mwokubira mpi mwoyisiza omukka zange kitegeera ekyo njagala nsebo nkuwulire mwe bakuwawalira abawala ekifuba ngayitawo nga ngenza okubanja salapiyo naye mpuli abakwana ekifuba bw'oli w'amaanyi olina akaboda obeera mu jjimu sebo bw'obanga munnaze mami najja ne tubeera olunaku lumu bbiri n'agenda abantu bagwamu tewekubamu mutima noga nti enju abakyala mwe bampanawaanira zaani buli bakikubeera mu mutima osasula ne kakati esente nyingi zoononera mu bakyala kakati nkuwadde ennaku bbiri bambi njagala nkomye wano mbeeko kyensangawo nsangawo enjawulo ogenda kubeerawo ddi Jakubeerawo wakati kyakola nnyo ennaku esinga mbeerawo nkomewo ddi waliwo doyisawo wakiri wiki singa bbiri nga nkola ki kati wenajja oluvannyuma lwakusibu zonoona aba ozifunye nja kufunako ekitundu wakiri nfuneko emitwalo nga musanvu nsasuleko omwezi gumu omwezi gumu kakati gwe dazina enjuba zibanga za nnyoko ddala ne bamuwako omwezi gumu ku myezi enango omuli obuli otya tebatukkiriza genda mu tawuni kola bakutegerawo ne bakuba embooko waganya akendi baziggala kati wagala nkola ki tetenkanya ofune woyita abantu beeyimbika ku boda ne balinnya ne tolina baana tolina kisa tosaasira totuuse kuzaala mwana singa mbadde mutabani wo nga gwokanda bwotyo onangira okudda mu njuzo nenyinyampa singa bigamba mutabani wo LANDLORD waliwulidde okizeemu ondagire dda nti wakiwulidde nnyo okizeemu ondage wakiwulidde nnyo kati kigambire ddala nze nti nze nkikola yazimba ganga nero kizeemu okikuliriza nnyo nze nakyogedde lumu nenkivaako kale nende kyogere dda nze yazimba ntuuse ntandise kuwunyirira ayogera dda nti LANDLORD ompunyirira n'akatebe kange kotuddeko oli mukayisiza kanyenyampira kyogere nti ndi munyampi kyogere amazima ga Katonda naye mugano muntamiza enju wali ebitanda awo bakuteekaawo wali ebitanda awo ngenda okusanga katono nnyo ndakuko akali sawa mukama wange nze mbadde ngamba taata nti nkomewo nenawe njogera nawe oli ku ssimu lwakyo mbisaamu amaaso njogera nawe oli ku ssimu oli mukulagirira bakyala tolina sente oli mwavu nkubuuza none ndi sente
Sabbiiti 2 bwe ziggwako nkoba kunona sente zonna. Sijja kukkiriza njagala emyezi 2. Wakati mwe muntu wabakwasa ekisa mutandika omufulya ddala ng'omuntu omusuba talina magezi. Sagala bintu byakumanyira. Ani nasula mu. Sesanga. Aba. Enjunge wawala. Sesa. Enjunge wawala bana. Sesanga. Wawala. Sesanga. Abantu banesimisa gyempita bagamba nti nno nina sente ndimukaga ndina enju abapangisa bagenda tebagatule sesanga ekiyumba munyale timuli yadde sesanga tiyalesemu yadde Sesanga yalesemu kasaka kikao gundi ate nako kakalu. Sesanga yanzibye bana bapangisa tebesigika wano twaliwo munnange tukanga tebasula kunjuza ati kuli munnange okubira kulanja oli n'omugamba nti omupangisa munnaffe wuunadduka tewali wadde yankubidde birina omusirikale bikolagana naye ebyamwereetera ne bwe mba najja bimugamba mugambe mulabe bw'abajja tulagirire nekibagamba kati wuno yadduse tewalina omuyanyeze. Sesanga nzibye tandekedde kantu andesettayo nyinza n'okufa mpulira obusungu ennaku okunyigirizibwa mpulira nziira ndabika nkwatiddwa ne coronavirus ngenda kufa mpulira bubi tegenza ebyaddala n'ekiyungu kikalu timuli kantu peke yake wakati afiba tasula kumalalo. Sesanga nkwerekereza nojja kusangayo landiyo lyo mukambwe atali nganza ojja kusangayo enju enkambwe ezitazanyirwako ezitabanyigeza ezitalingezange zemuzanyirako mukubisirikira obusirikiza ebinnyo byemwagala byemukola mubeera omwo mukwana bukwanyi. Sesanga mbadde nkuwadde betu myezi 7 odduse najjo badde munjuzawo okwana bukwanyi twegala nja bampi yikudde eno kudde eri mumuzanyamu zeebu jage bisenge mbidduka za byonna baana bo baddalu badde bawandika ku bisenge byange byonna biri muli mbu 1 2 3 4 this is a girl byebiri ku bisenge byange sanya buzanyi kati omuntu azimba enju takyaweebwa kitiibwa balandi olimu okumulebe gwobo tebeeyagalanga naye kati mulebe bamusabe ntubonabona bubonyibonyi tewali kitulabirakamu naye kale Sesanga yadduse nazo kati alabika ali eyo ali mukuba budikudde nti nakabyenka maze enju owawala bwawali Sesanga yagenze mama nyabo abapangisa bakuna abatali besukwa nali manyi nti mikwano gyange okubira kulandiyo n'omugawo mpangisa munnange wuuno adduka bangamba ne super saidi yadduka bwati n'agenda nga takutegeezezza nsonga beziswaki bezigira lwakuba yazimpereza oluvannyuma naye kyakola bubiri lwakuba yazimba naye kyakola bubiri banna namujumbi kazi wa muno nga asasula namujumbi omukyala namujumbi eddoboozi y'omuntu yazimba talibula ate n'omupangisa w'obuvunanyizibwa omulabira mu kumanya eddoboozi ya Landlord we kasita omupangisa atandika okuwabala Mulungi mudange oli otyeyo wenogaba bawomera imba ku mukono gwa Pasiko naye kakeke wembadde tikatuuse ate ojja kuzaki bakuwasiza mpaka kiki Landlord wano mbeera wona
Ubiro weka. Anya kuwase. Ngozi nko. Niko mwe to Uganda wetu sekano. Okola chichi no chokola. Chakala police yako. Oya okola chichi. Landlord nawe. Deba na papwe. Ede darusi yagale. Landlord. Kati oyagala kugenda ka. Oja kuza cholo. Landlord. Ede Wala jadaru. Landlord. Ibale sikubanja. Osingira dala basajja bakuno. Landlord. Oba tutulemu. Amuleka nawe. Bano bajja kundawanga nyingi de badduke bonna. Bali munju basirise. Nene banasiikira munja basikambulayo. Oh. Akadire ko. Munja ndabule mwana kwe. Nze kiremeka ni. Nabalozi njaga dokula kubalo. Bao. Nebanga limaze wano sema bakubalo. Obeera wotya. Ensonga ezo nalinda. Tokagala kuzaala baana. Nalinda balaze kuyitiramu. Oyinayo ku mutabani wo. Abaana bange bonna bagireka gireko. Abaana bange teke ayamunange kyekinanyogezaako Landlord yajja taagira teyalya. Landlord. Olideko ekiyoka. Kandi ate enkoko. Mulya n'enkoko. Mukolo n'olwo. Landlord ffe twalonda bulungi. Mwebane. Feba essential. Mwebane essential. Nabbe siba essential twazimba. Nkwongere kwandi? Oluba essential. Mwazimba mukanyonga. Kajja kumala. Naye kano kalowoozo. Ebintu bino tebitwala nnyo mu maaso. Ebyokwejalaga kandaba olunda n'ekapa. Zinana bitwala ssente. Waliwo n'ate n'embwa enjeru gye baabadde bandeetera. Ogenda gigula? Ogirundirewa? Ya miliyoni 4. Ogenda girundirawo? Wano. Ewaani? Landlord nsasula. Omanja. Abandi bambi, ojema bintu okwejalabya. Kati zino keeti zino bintu byakwejalabya. Kinkanga bwe nkiraba. Mba ntya nti maaso ojja kulemerera okunsasula bulungi nga bwe neetaaga. Muntu atandikiza mpola bwati alya buna alya buli sente zirali badawa Landlord natandika kuziryanga mu bintu byakwejalabya. Kete kukayinga kiki? Wamye naye kati gw'atalina mbaga oba mukolo mbaga kati kete bayaki. Ngusuubira. Kindatera okunkanga nti biki bino. Sibino binakani bino batamazungu. Osanze buyogati bwakaggwawo nedane oba dompa binkanga nkulabudde njagala obeera mwana omusasuzi nga bw'obadde. Kitegeedde bw'otandika okunywa ebintu bino kinkanga ojja kwefuula mu maaso kati olya n'enkoko mu kolono ono bantu babonaabona. Kankuleetera ku kisambi. Kireke Baba. Oweddaani wano okuba olwali ne muwala wange ng'ondaba. Ndaba kuki? Salapiyo. Nanti nsiŋŋaaniddwa ŋŋenda tolaba bwe ndutabye. Bwe nkuwulidde ne ŋŋamba sijja kugenda nga sinnamulaba. Onnamuseeko. Nze gw'olaba mbadde ku mayu naye sinnafuna ddembe nga lyefulidde ku mayugo kuno. Kongwe koninde. Salapiyo. Wanyi. Nkwagadde. Nyonyo. Mamuge. Odye. Wera. Wewa. Batya. Tutya. Kano ndwawo okulaba. Niŋŋamba ali ku ki? Nga mwendi. Akola ki? Alya ki? Yeebasa atya? Nga mwendi byakuliya. Anywedde ki? Nga sirina. Ekirwadde kino kirusonjola bakadde. Akiyiseewo atya? Ekirwadde nakifunira amagezi. Kinkwatewa. Nkulabula. Toddamu okwesiga akantu ako. Ojja kutondokera bwereere. Manya Mukama yakyako. Omanye ekimpangaziza. Kano. Ako. Bwemba nga nkatadde mu ttama. Onkwatewa. Mbagiri biti nga boneti ya nfudu. Muzayi n'obwate bwonkubawo bwozi nga nzize okubanja. Emyezi bagiwera. Bwonsabula mbozi nga nzize okubanja emyezi bagiwera. Emyezi yemeka. 10 obukumi. Nze gw'olaba nasula ku nju ya Yoweri ne nkulungulako emyaka 5 nga simuwadde wadde n'olwataano. Oyagala kunkola? Nyinza kikola ekyo. Emyaka giri 10. Muzayi nakujja kuzirya enju. Enju ziri ez'ebbeeyi ez'omusanvu. Nengamba kankuteka mukana akatonotolako omutwalo nti muzeyi gw'onaasobola. Nja gusobola. Naye muzeyi myaka kati emyezi 10 gyenkubanja.
kati ogamba nti onakisobola njakasobola adabayo sente zo budde bwonna nzifuna ozifuna kameseji keninze olinze ki nabbanja namuzeyi wangi ninamu omukisa nnyo kubanze sikirina kubongabonga nyo nabapangisa bambazulu oyina bakwasa mukono gwa kyuma naye gwe nkukwasa mukono gwa lyenvu nakumatira sirina nina tabu tolina akameseji batugambye saawa 4 kagenda kubaako era eriiso tiriva kuno kubulako dakiika mmeka kuzola essaawa 4 si dakiika nga 10 kati ekitegeeza obanga ŋŋamba ntuulire ddala kali akameseji bwe kajja olwo tulyoka tudigidire wamu nsasule landirodi tontegedde ku myaka gyange gino tonneesiga omusajja omukulu atuludde era oluba okutuukako kuno sigenda kuzireetaka ŋenda ziweereza butereevu ziva kuno zidda kukwo kitegeeza ti ne bwogenda era nedda sijja kugenda wakati zebayeŋŋamba inti kantuulire ddala kuba kati wenjogera dakika tizibulamu musanvu sirina nnyo byakutuula ndaba oyambadde amajolobero nakutuuza mu ttaka kuba kati tewabulayo kati nga 6 musanvu ezo ezibulayo kanzigumiikiriza ogenda zigumiikiriza akameseji we kagwirako ng'ontereza nga ŋŋenda naye landiroodi embeera mwe mugisanga muti abapangisa bano basoboka oyogedde kubanga nange nina ekirowoozo ky'okuzimba amayumba oyina ekirowoozo ky'okuzimba sente ze sinnafuna omuzeeyi mukulu munnange omulimu gw'okuzimba amayumba guno gwetaaga nga wagumya omugongo bakisokera ddala gyoyitireyo baabalowooza watereera nnyo kumba abapangisa okubajjako sente bakugoba bugobi nze naliwo ku mulembe gw'obote nalaba bakadde bange nze mukadde wange yalina enju ku mulembe gw'obote naye ng'abapangisa yebajja ne bamukonkola ne bamuleetera sente kagamba tebabonaabona naye ku guno ogulembe gwa Museveni omupangisa olina okutukaaka noyambala engoye ezibanja omupangisa kuba ojja osuubira ebintu bibiri omupangisa okukubanga omubanja oba gwe omukubanga okola ki kale nno naye ate muzeeyi ekizibu kiriwamu mwe mukitwala obubi tutya abantu si be bakyuka obukulembeze kirabika bwe butali bulungi situkyafuna kasente tuli edda ne bw'oliba buli mimwanyi gavumenti ereeta akasiimo twaliza muli banafu kati muzeeyi tokola sente olowooza zigenda kuvaawa nabbanja muzeeyi kankubuuza ne bamukyusa obukulembeze osuubirawo omukulembeze agenda okujjakoko ne ku ddirisa lye popopopo owayi muzeeyi salapiyo nti kwatayo ekyetaano kikyo nga tokoze era buli ajja kukubiza kola zekyobola ebyobufuzi byantama nze ndaba birabi byantama nze siwagira byabufuzi nebabira munjonge nenebaka tibiro byabufuzi nange nno baali babinkanda mbu nesimbawo ku bwaloodi meeya naganda saakunepanki wabulayo dakiika mmeka 2 tukalira akatende kajja kujja tubajja tulimba kuno kubayinza batuwundisiza nnyo muzeeyi wangi ola kino genda nkakuwera muzeeyi wangi bwe kabanga kaze lwaki ate nkalinda okugenda eryato kabeeze muzeeyi kasukumi nkasukume kati kazeko kakwekali kazi kyakoze ensobi tataddeko zijjako kyokka obuzibu buli bintu bizibu abantu babadde nsuubiramu ensimbi bangiye kyokka laba gwe muzeeyi atalina mulamwa ogenda kumpa sente naye katugenda kukola bwe ampadde emitwalo 10 omaanye emitwalo 10 tumenyeremu wakati nkuweeko 5 nange nsigazeeko 5 ate sigiremu nedda nzeeyi si bwe gutobe gubadde tuteeseza wano nga nakatuuka noŋŋamba akameseji wekajjira ng'ompeerawo kale tibibaddemu byakwawuzaamu muzeeyi katonda bw'aba ayambye n'ofuna akasente ako weggyeko ebbanja weewonye ebbanja mpa akasente kange ntambula mirembe ngenda bwe mmanya nti muzeeyi onkutudde kuba kati weekali andabayo olinga atali muganda omuganda agamba tikira obusa n'ofumbirwa kkuba kaakati oba togenze gomba nkuwaddeyo 5 muzeeyi engero zo nzimanyi ozimanyi nnyo naye ku ssaawa eno tezikola zandikoze singa mbadde sente ezo sizirabyeko
naye muzeeyi bakira kavunaka message kazenga nkalaba mpa sente zange sagala bintu byakuddaana tokudda kwenyola bwenyozi nze mbeera mulungi nnyo singa tubeera mu straight line nga tukolagana bulungi ng'abantu muzeeyi ebbanga lyepulesa ery'emyezi 10 bw'obanga akasente okafunye lwaki tokamba omulundi gumu ne tumanyirirwa mpa sente zange esente sinnagana naye nzitegedde emitwalo gize 10 omanja 10 nkuwantya 10 n'ensigala buggo mpatukutende muzeeyi naawe gwe mwenyenye ogambye weebuuza ndyaki kati nkuwa 10 ndyeki lwaki ofuukira ekizibu muzeeyi kakati ku myaka gyegyo okyabda okyafumpaja okyafuukira omuntu obuzibu jagolekana ntabuke nfuuka ekyonga muzeeyi nfuuka ekyonga essaawa eno ondabe ntuuye nyenga nyomba omanyi kalolizi ezinvuddemu kakati omanyi sente zengenda okozesa okuzaamu kalolizi zino kaloli ani ati talina namagezi sabitegeera nebyenjogera kati muzeeyi kwata sente zange ozimpe nze mbeera wakisanyo mbeera wakisanyo ngaomuntu ali musitaikireyi galutu byakola biri ku mulamwa bigenda mu maaso kwata sente zange ozimpe sagala ondage nti okukaddiwako obukadde bw'oba kusiriwaza n'okaddiwa ng'omusiru abantu abakadde nezirwa otwagambanga nti obukadde magezi sagala yole sente obukadde busiru olwakolwaleero kwata sente zange ozimpe n'ensonga nnya katukole bwe tuti kati kale kankuwa omusanvu njagala emitwalo 10 muzeeyi saka kunekako sakali nkawambi yegwe landiroodi wange gwe mmanyi omusajja omuntu mulamu kusente ntabuka nkawambi bulijjo sikugumikiriza nga kimanyi teziriiwo kati tebula ziriwo era nkugumikirize nkawambi ngenda kuzasindikira kati zasindikira otegeeza nti omanye enamba yange yekyama enaazikuwa muzeeyi mbulire enamba yekyama muzeeyi mbulire enamba yekyama kola bwoti muzeeyi mbulire enamba yekyama neweereza sente zino tuve mu lutalo luno sisobola kuwa namba yakyama kubanga mmaze okubulinanga akasente obwadde nkalinze nga batukalimbidde sabbiiti namba muzeeyi nyigawo nenamba yekyama nzijako sente zange nedda mukwano eyo si yejja okuba emaanya y'enkoko kola bwoti ompaako emitwalo 3 muzeeyi sigera kaana naawe ndi musajja mukulu nebyenda byembirabe kankwata simu eno ngende naye waka bw'oliwulira nti nno oyagala okunzasula ojja kukwata simu onkubire esimu ogitutte nakwata esimu ojja kweyazikako no nakapankasula muno omubuuzi omuganda nkubire oŋŋambe nti landlord epini namba yange oba enamba yekyama eri 1236 nzijjako sente zange nzeweereza ojja ono n'essimu yo kati kanjiwambe gitwale bwona wulira nga nsaana okusasulwa ojja kunkubira ompeereza pini namba sagala bintu byakummanyiira onesotya nga bwondaba bwenti bwengenze sagala bintu byakunsiriwalirako kola bwoti olinamu omutwalo ogunjazike omutwalo nga nkukuwa nti nange siina nange neyiya bweyiye njala kwetereza nange siina mirembe toyinza kuddamu naye okunsiriwalirako ate muzeeyi kati nkukyaye nnyo kati ate nkukyayidde ddala nnyo n'akalembereza kembadde nkulinamu kati nako nkajjiddewo ddala muzeeyi nkulabanga mutujju muzeeyi oli tumbavu sirandi enjiri kyobala mukama katonda yakuwa sente n'obeera ku muzigo naye omusanvu yakulema kati oli mukanaka omutwalo gumu kozungiramu pini namba ekulemye okumpa yekana kazunga ki naawe kezungireri pini namba ekulemye okumpa kati oli mwana onsirwanako omusirwaza omumanyiira muzeeyi sagala bintu byakumanyira kati olusimu lwo kandutwale oba luvundiyeyo bw'onoobanga olimu amagezi ojja kunkubira ompe pini namba nkole ki muzeeyi tunula mu maaso ku simu eno babadde bakubanjako akasente ku simu eno muzeeyi ku simu eno babadde bakubanjako akasente nedda abasajja bazisaze sente tukuli bazisaze esimu nkalu muzeeyi bazisaze